Shabasafama emanduso programu ebifa munsi n'obwengula ebifa munsi n'obwengula. Tukuletedde bikwata ku Namukadde wuuno ayagala bamuteekemu nabaana wamuwala we yafa asobole okwezaalira abazukulu. Omukyala gwe twogerako wa myaka 6 wa mugwanga lya Bungereza zino n'ensonga bwe yazitwala mu buga z'amateeka ayagala kootekereze bamuteekemu amagi ga muwala we yezaalire abazukulu. Amagi gano agatonderwamu omwana mu lubuto lwa nnyina baagatereka mu fridge z'amalwaliro zino ezikuuma ebitundu eby'emibiri nga bajje mu muntu omu ne bakikuuma ne kiba nga tekyonoonese era gakyali mu ddwaliro erimu mu Bungereza kati emyaka 5 beddu. Omuwala amagi ge agafuuse ensonga yafa emyaka 5 egyese era bwe yafiira yaraweza emyaka 28. Kati omukadde ono kamuzaala agamba nti muwala we yalaama nti bwali batasobodde kuzaala ng'akyali mu bulamu bwansi eno nti amagi ge gamugibwangamu ne gateekebwa mu nnyina n'amubeerera olubuto n'amuzaalira abaana olwo Namukadde ono n'asobola okuba n'abazzukulu. Omusango guno omwaka oguwedde kooti enkulu mu Bungereza yagugoba yagamba nti omukyalo omukadde ono talina bujulizi bumala kukakasa nsonga ze era talina buwandiike bwa muwala we obumuwa olukusa okuteekebwamu amagi ga nabaana owa muwala we. Omukyalo ono nga kooti emaze okulabika nti ebintu byerabika ng'ebivulunga yeeyongerayo n'ajulira era okujulira kwe nakutwala mu kooti ejulirwamu mu kibuga London emisango gino gye giri mu kiseera kino. Pozi ekitongole ekikola ku by'okuzaaza n'okuwakisa amagi mu bantu ekya Human Fertilization and Embryology Authority kyavaayo mu mwaka 2014 ne kitegeeza nti ekisobola kuwaayo magi ga mugenzi kugajja mu tterekero lyago mu kibuga London nti kubanga omuwala ayogerwako bwe yali tannafa tiyabawandiikira kukkaanya mu butongole na nsonga nnyina gy'ayogerako. Omuwala ono yafa kookolo wa bowel cancer. Banamateeka abawolereza nnyina w'omugenzi bagamba nti omukadde ono afuba kulaba nga afunayo waakiri omuzzukulu gw'alijjukirirako muwala we. Bo abakuuma nabaana b'omugenzi bagamba nti waakiri okuleka amagi ne gakaddiwa ne gasaanawo naye nga tebagawadde Namukadde ono singa kooti tebawa lukusa omukadde amagi ne bw'anaagabanjiza emyaka tebajja kugamuwa. Namukadde ono gwe twogerako Catherine Colagan yalaajanidde abakugu bano nti waakiri bamukwatirwa ekisa nti kubanga mpisa ya buntu bulamu okukkiriza omuzadde okusigaza ekijjukizo ky'omwana we abamuvudde ku maaso ng'akozesa amagi ge yaleka n'agawakisa ne gavaamu abazzukulu. Omusango nno guno gye gwatandikira omukyala nnyina w'omugenzi ne kitawe bategeeza kooti nti omuwala ekyamukirizisa agibwemu amagi ga nabaana yali ategedde nti tajja kusobola kuzaala olw'embeera y'obulamu bwe. Abasawo baali bamugambye nti yali tajja kusobola kuzaala kwekusalawo nti waakiri galiteekebwamu nnyina ng'akakasiriza ddala nti ebyokuzaala biganya afudde nnyina n'asobola okufuna abazzukulu. Abavunaanyizibwa ku tterekero ly'amagi mu Bungereza bagamba nti wadde ng'omuwala yabategeeza nti amagi bagatereke galisobola okukozesebwa ng'afudde teyajuza foomu ziri ze balagira mu mateeka gaabwe ezigakasa oba eziraga nti omuntu ddala ayagala amagi ge gakozesebwe mu ngeri bw'etyo bw'eti. Singa Namukadde ono awangula omusango yajja okuba maama asoose mu nsi yonna okuteekebwamu amagi ga nabaana wa muwala we ne yezaalira abazzukulu mu byafaayo. Kati katulinde gye binaakomekerezebwa nawe osobola okugoberera omusango guno nga ogenda wali ku mutimbagano n'oteekamu ebigambo woman is bid to use deceased daughter's eggs continues. Woman is bid to use deceased daughter's eggs continues. Omanye abazungu baze bakola ebintu ebyewuunyisa mu bulamu bw'ensi eno nga babikola ku bulamu bw'abantu. Kati olulala baazaazisa omufu yali lubuto abaana atera okufa ne bamuteekamu ebyuma ebimuwanirira okusigala nga omulambo gwe gussa yafa naye ebyuma ne bisigala nga biwanirira omwana mu lubuto era ekiseera kyatuuka we balabira nti kati ono omwana bwe tumujja mu lubuto lwa nnyina aba asobola okubikkibwa n'akula olwo ne bamugjamu ebyuma ne babijja ku mulambo omulambo ne bagutwala ne baguziika. Ate mu mwaka 2014 mu Belgium omukyala gwe bajjamu ovale emu ne bagitereka ekiseera kyatuuka ne bagimuzaamu anti omukyala abeera ne ovaries 2 ezo ezimuyamba okuzaala. Kati bakwata ne bajjamu emu ne bagitereka era ng'omukyalo ono ate yatuukirizibwa amannya yali wa myaka 27 bwe bamuddirizaamu ovale gye bamugjamu nga wa myaka 13. Baagimugjamu nno luvannyuma lw'abasawo kukakasa nti ekirwadde kya sickle cell anemia kye yalina kyali tekijja kumusobozesa kuzaala. Kati abasawo kye baakola ne bamugjamu ovale ng'ekirwadde ekyo tekinnaba kugyonoona ne bagimuterekera ovale gye baalekamu ne batagijjaamu kugitereka ng'aweza emyaka 15 yakosebwa ebirwadde byali bimuluma ebya sickle cell anemia. Naye omuwala ono n'azaala omwana wa bulenzi omwana mulamu bulungi naye nga ebbanga lyonna baagiterekera emyaka 10
bagimugyamu nga muto ayingira awo emyaka gy'ekitiini awo 13 ne bagimuzaamu nga akuze. Kati naawo tekinologiya waatuuse ku nsonga y'abasawo bano n'omukyalo n'agamba amagi ga muwala wange ge baatereka bagampe neezaalire abazzukulu. Nonno gwe tugambyeko naye osobola okwongera okumusomako n'obeera mumanyi. Baby born from overlay frozen in mother's childhood ng'obeera mumanyi ng'otambula n'abamanyi. Okyali mu programu ebifa mu nsi n'embwengula wano ku CBS FM emmanduso. Katukomewo mwannyinaffe Zambaali Blasi Omukasa atubulire pasiteri ono eyakakanya ku ndiga za Katonda ate n'amaliriza ng'agamba nti omwoyo omutukuvu ye yaŋŋambye. Bannaddiini bo bagamba batya omwoyo omutukuvu ayogera birungi bibi ayogera atya? Byonna katubifune wa Zambaali. Okyaliko bifa mu nsi n'embwengula. Shabba Safama emmanduso programu ebifa mu nsi n'obwengula. Ebifa mu nsi n'obwengula.